Engineer Peterson Mwesiga nga nze president wa Uganda Institution of Professional Engineers mu bufunze UIPE nga UIPE kye kitongole ekigata ba engineer bonna mu ggwanga lyonna, kigata ba engineer, kigata betuyita ba technician ne betuyita technologists, oba olyawo n'abayizi abasoma engineering mu matendekero gonna oba ga university oba ga technical. Olwaleero tuli wano Hotel Africana nga tulaunchinga omukutu gwe tuyise UIPE Voice oba mu bufunze oba mu Luganda eddoboozi ly'abayinginiya. Ng'eddoboozi eryo litegeeza ki? Ng'eddoboozi eryo ligenda kutuyamba okubanga tuli accountable to the public, okuba nti eddoboozi lyaffe livaayo ne liwulikika ne litegeerekeka. Ensangi nnyingi abantu bazze nga bagamba nti bayinginiya tebavaayo ku nsonga ezikwata ku ggwanga oba ezikwata ku profession yaabwe oba ezikwata katugeze ku bizimbe oba ku nguudo, kubanga buli kimu kumpi kye tukola, buli kimu kyonna mu ggwanga. Kale nga Lord Mayor bwe yatugamba nti Kampala yeetaaga bayinginiya, nga ddala kituufu kubanga bwe ziba nguudo, bwe ziba masanyalaze, bwe biba bya mpuliziganya, kugamba buli kintu kyonna n'essimu zino ze tukozesa n'emmotoka ze tutambulira mu byonna, amagezi n'obukugu ebiri emabega y'ebintu ebyo ye engineering oba obuyiiya obw'abayinginiya. Naye kize nga kirabika nti oba olyawo mu nsonga ezibeerawo, katugeze waliwo ensonga ebadde ku bizimbe oba ku daamuzi nga bwe muzze nga muwulira, oba ku by'enguudo oba ku by'amasanyalazi, nga tetuvaayo nnyo, ng'eddoboozi lyaffe teriwulikika bulungi. Kati olwaleero tulonkinza omukutu ogw'okutuyamba kulaba nga tutuukirira public, nga tukwatagana ne abantu ba bulijjo, kubanga munnange be bakozesa services zaffe era be batuwa emirimu, era obukugu bwaffe tulina okubukozesa kutumbula embeera zaabwe n'okusapootinga emirimu gavumenti gy'ekola. Naye kulaba nga kuyita mu UIPE Voice oba omukutu guno gwe tulonkinze leero nga twogera ku nsonga ezikwata ku bamembers baffe, tuwa okuwabula eri gavumenti n'ebitongole byonna ku nsonga ezikwata ku bukugu bwaffe nga engineers, naye ate n'ekirala n'okubeera accountable to the public, kubanga emirimu gye tukola tegitugasa nga ffe abangi kuffe twasomera ku ssente z'omuwa omusolo. Kitegeeza we have a duty to be accountable to the public, kubanga public betusavinga. Kati n'olwekyo tuli basanyufu nnyo, lonchi etambudde bulungi nnyo, era ekigendererwa kwe kulaba nti abantu baffe aba bulijjo bategeere bayinginiya be baani, bayinginiya bakola biki, basangibwawa, tubatuuseko tutya, era n'okulaba nti gavumenti ku nsonga zonna ezitukwatako n'emirimu gye tukola kakube ng'okuyisa amateeka, katugeze kakube nga training y'abayinginiers. Ebiseera ebisinga abantu babuuza nti emirimu gino nga tulaba gikolwa bagwira, bayinginiya baffe baluwa? Kitegeeza bayinginiya balina okuba nga bongera okulabika, si waawo. N'ekirala oli ayinza kukugamba nti bayinginiya bagamba nti emirimu mitono, naye ate nga projects nyingi. Kakitegeeza bayinginiya balina okulaga nti bali present ne bakola obukugu bwabwe era ne bawulikika era ne bategeereka, era tujja kuyita mu platform eno kulaba nga engineers bafuna voice eyo. Amateeka galiwo, waliwo amateeka kituufu agalungamya bayinginiya nga bwe batambuza emirimu. Katugeze inginiya akoze ensobi, waliwo amateeka ag'omukangavula ago go weegali, wabula
waliwo amateeka oba waliwo ebintu katugeze ng'obwayinginiya bwe bulina okutambuzibwa. Kati kankugereze nti mu ggwanga lino toyinza kugulawo famasi nga toli pharmacist, oba toyinza kubeera nti ogenze mu kooti kuwoza oba n'okola emirimu gy'amateeka naye nga toli munamateeka alina layisinsi ate nga layisinsi ekwebwa gavumenti.